This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nga 14 February ku Valentine's Day ku Sheraton Gardens e Kampala. Tugenda kweyagala paka kuwulira bubi. Eno ye Valentine yennyini. The Love Memories Concert ne Honorable Geoffrey Lutaya. The legendary Honorable Geoffrey Lutaya aguse mutali erabira. It is an evening of love, laughter and music. Okuyingira shinje mtwalo 15 emezi ya milioni 3 nga 15 ali ku Brado Hotel mukono mutwalo gumu. Kuna mkaga Maria Frema Saka emitwalo 2 abiri mu February Darena Zekawanda abiri mu bili echotera kasambya omutwalo gumu abiri mu Saturday City Mtiana omutwalo gumu. Ono ye Uganda's music legendary Afro pop soft voice writer ebyana muliyete. The Love Memories Concert ku Sheraton Gardens e Kampala ne Honorable Geoffrey Lutaya ku Valentine chechivulu kyokka mu Kampala biwagidwa Iron M Bank Tanyuka TV Take Super Cooking Oil paka last time chindi ne MTN. Together we're unstoppable. Buli kisera boyogera naye goma ye amaye kyaliwo labayo ku luzungu wandi amoluka naye kusonyiwa ku kikuluzungu ndio tukakola practice no bitekayo ku internet ngabe byali nemuzo yasese abantu banyumirwa ne banga naye abantu bagamba nti mwe byokusanga nga bizze wali bajja oluzungu mweruli aho njerega sirwalira muri bajja ko tewekkiririzaamu. The change is there, Sebo. Kazuku. Babi, ngasibi akusaga. Soko tutese bye tugenda okola lino. Katusoke tujjeko? Soko jjeko katutese. Jako tutese. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'Obwakatonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College. Twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'Obwakatonda omugumu. Ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya. Tulina ddene boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa bwe bajja Entebbe Road kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 mukaga noti 9. Bethel Covenant College. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road ng'Nansana Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 noti 1 57 28 73. ari ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujere kutoka ndimbuzi nyepuno sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewana akyala abulora bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa ina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagabi eboda yakasajja kasendi kalimba bataye esendi bataye. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Biri ebisoose ignore. Atogenda bide katwatyo ignore bitu batalabye. Ignore bagenda biraba. Oyina kola behind the scenes. Ate kati awo kiki oyogedde kye. Nemba gye webale kulabika bulungi. Bambito mpaana.
bwe tugamba nti bintu bibadde off camera birina kuba off camera bibeera off bodi bwateekayo oluzungu olufu akana ne kanteeka mu bantu abasiru kagamba Abitex is more stupid than Bajjo tegeeza nze kubapimira geji y'obusiru kasukuleetabye badde akana ako bakabulirawo tegeeza Abitex is more stupid even than Bajjo tegeeza kalabangayo omuntu omusiru anenkana kati kekanga nnyo nga kalabya Abitex kasuka tyoseka ki bodi bwafundisa obusiru ng'ebyo weesirisa ebinnyo interview gimanyi mbuliriza kati muliriza abo tibajjo mbuliriza kyekugamba eyo interview ya premieringa nina ebintu byestatera kukola premier interview ebegenda mu maaso sigiraba nalaba interview eyo sagana kujida mu naseka enseko enze mwennyini nga sikikiriza kasoko yanote turufule kasoko oli sitani oli sitani eriyo devil munagambe bino tobiteekayo ate ku byotandisiza interview wejje mwe ate twatandisa ki interview nga bwe yatandika tukola lihaso wamma nafandu batuwane ko tumanye oluzungu omukulu kye yakola kulaga nsi nga bwe ndi eddebe ekkalu simanyi mwadde oluzungu olutuufu so kakati okimanyi nti good evening Bajjo tatuddamu ebyo sagala kundabisa kati okyali kasuku wandabisa nti tomanye luzungu amazima gala mugulu you are the root cause of my gundi your problems my problems Bajjo toyina ebintu byoyogera nga oluzungu olumanyi root ne wasoma omuntu yakola senior 6 nego akana wasomera mukono kaaba kali kuki nalaba kayimba nga kadoodoma budoodomi music kamuyita mwangu nze simanyi lwaki abasajja balina talent bazaala abaana batalina talent okimanyi ekyo wano mu Afirika waliwo omukulembeze musajja mugezi nnyo mu Afirika eyo Kazinga Katonda ngo yamumma omwana omugezi eyo Kazinga Afirika kakani atakasoko kusanga kanodde ebiso naitavya tejja kujuma tubireke kasoko sagala kumanya bwe buzibu bwennira Katonda tagaba byonna osobola kubanga oli mugezi osobola kubanga oli mugaga noleka ebyana ebisiru gocho gamba bakulembeze bobote bali tebegomba kuleka bana bayoga ba president naye abaana baali bato naye mutabani wobote ali Katonda ku abaana bagezi kyanja yakulembera n'ekibiina kye okuba n'amagezi ne Katonda ku omwana kyanjawulo kati nzola omusajja agenda okufanga mu manya ina sente bujuna yivuma kimu kuzaala mwana atategeera goza omusajja oyo alina essanyu alina sente z'ensi yonna alina obugagga bw'ensi yonna Katonda nga yakubye omuggo akuba omuggo guli oguluma oyimande kasuku teri kintu kiruma kati nga kamilioni kuzaala mwana atalina talenti ku talenti kamilioni gy'alina nedo okimanyi batokimanyi okimanyi wana wakitomuleka eyo twaggalawo tugende kukuddako example we are trying to this gundi entertainment esomesa tinkulaga buli muntu anyuma amanyi ga Katonda ndi Katonda yagaba osobola okuba talenti ga kamilioni n'obuli omwana osobola okuba president omulungi nga Trump n'obuli omwana alina amagezi nga asobola okufuga America n'ozaala omwana nga byasanga byayogera abeera mu mabaala abeera mu bakazi kuwaana bisolo kuwaana mbuzi okitegera kyenga gonga gwe Trump wandyegombye okwana omwana nga tategeera gomanya amagezi Trump gayino ba Clinton ba Biden nozaala eddebe ekkalu bwekimanyi kiba kikolimo Katonda asobola okuleka n'akuwa obuyinza n'akuwa obukulembeze n'akuwasa n'akumma omwana ategeera okimanyi nakyo kiba kikolimo ekyo ontegera kyekugamba kutegeera kaka ebintu bya Katonda tobigera ate Bajjo omusiru golabanga omusiru n'azaala omwana omugezi era tonyomanga abantu osanga omusajja nga asaawa ku luguudo kati awo omugga abagukubye mwana omugga abatagukubye mwana abamuwadde omukisa Katonda omusiru bw'azaala omugezi Katonda abamuwadde omukisa ogenda okumalako obusiru naye kati kubya mwaka afaananyi Trump afudde talina gwalekera ggwanga nti musayi gwe kusigala nga guli mu system kubanga akkiriza gaana omwana we gwe weesiga yatasobola kwogera byamabyo naye Katonda amufudde mu mbatuutu abeera mukwogana ku social media abeera mukuleekaana kati okola otya nga gwe Trump okimanyi n'entebe tekunyumira okimanyi ofundikiro si abaana babanna abagezi nga gwe Trump kale sitidde okitunyonyonyodde ne tukitegeera kitidde Bajjo mmwe temukyatira ensi mwagivaako wa paredi nga abaana bo bonna era wabulayo naye kasuku lima ekintu kenneebuuza njagala okinziremu nga tunagenda ku mulamwa gwa leero lwaki abasajja balina obuntu obutono n'abamala amangu bazaala nnyo okusinga bano abamalako ekintu ekyo olabadde awo n'okyebuuza kiddemu kiva ku kimbaida nebuuza ekintu lwasa osola kati lwasa alina loole y'abaana nga 10
Lwasa alina abaana nga 2. naye gwe Lwasa osobola omuga nti asobola okutuuka wali n'abaana anti kyebagezaako kugamba nti okuzaala si size nedda kiva ku njagala babuuliza bano batudde si dakiika si size kano mali wakyazaala mangu Lwasa amala mangu kati ate jjukira n'omukazi aba yakacamuka kati buno obuzzi bwe butuuka ne bukoonayo mangu nze bwe ndowooza naye n'osanga musajja nga nko example kinga Bitex oba Misaaki ng'ayina embuukuli bwe teringa Bogera naye ng'abaana bamungala ate nga waliwo n'abanoonya abaana ne bababula nze waliwo omuntu gwe alina ogwowetamu bwe guti anoonyeza omwana abuze yatuuka n'okusala ku mukulembeze omu yali akulembera palamenti ne biggana olubuto ne lubula naye gwe neziyanga kuwa bwino kyano yo bagiggana nti nabwino n'omutuufu waliwo omusajja gwewetamu bwe guti otandika ebyabasima palamenti simaani mba simwagala anti mpuliza omusajja oli yanoonya omwana paka ne ku mukulembeze n'abula naye nga gwewetamu gulinga Bogo yagutekamu ne gubanga ekisota kisalamba bwe kiti salamba olimanyi nerina obulago obwaswakira embajjo biki byonyumya ati nkubuuza mazima tuli mu liyo life life naye biki byanyumya bannange okimanyize neewuunya nti Lwasa alina abaana 2 okusinga alina embuukuli nga Bogoya Lwasa akisooka mutono ate amala mangu ne gwe weewuunya abaana yabajja Lwasa wayakulyako mumanyi nze dokita weera nze namuyamba nemu semudondere agamanyi galina gange manyi gange ngenda omubuuza nekolaba nawe akwagwe nkusonyiwa gundi yagamba wali ogambya mwakubanko John Segawa akyaliyo gyali ate mwali mumukuba mwaita omumanyi nti gyali mumulinnyiridde bamuyita mukyala John Segawa mwami mukyala John Segawa n'atugamba mwami Mariam gwe yagoba mwami Mariam ndagire gwe yagoba oyogera ku mukyala John Segawa gobirese ebimu ku bibaddeyo omwezi guno njagala ya Samira bitasiro nedda tugenda olabo walya okay kajangu bo mwamuleetera ne mugamba sima mwenzi sima biki n'atubuuza ati ate gwe ya parading obwana bonna mbobwana bwe emyaka gidduka nabegiti kado kasiga kana emyezi 8 kado mwaka gumu kado baide kankoli nakola mukyala John yerolo modo wange gutusinga kwagala mukyala John naye akimanyi namuwanga n'emirimu lwakuba nti yali lolo modo wange kyeyakolanga nange nakikopanga bwe namala okuzaala omwana ono empale nemanya nti kino kyali kikyamu era nenkoma okuzaala era gwe tumanyi kizibu mukyala John kyeyayitamu kubanga mu bufumbo bakutulugunya ate okyayongera okwenda ku basajja abalala nze yali lolo modo wange ebyaga by'okuparadinga obwana abaana kiba kiraba okuva eri Katonda ompulira bulungi kye nkugamba naye kye mugambako nti yanobanga mmalya ng'ate ayendera mu bufumbo kuba bawasanga muwase ati kati omwana tutandike program tutandike ku John nedda lwaki kati ekyo kiwedde zelimala wudi nedda omaze owadde endowooza yasabira muli kakati mukyala John Segawa wankwagala nnyo tutumiddeko omwami waffe Mariam omwami waffe Lucy Wanyana omwami omu ali ku kyera atuweereza ku buyambi maama obuyambi butuuka mukyala Wanyana semanyi omukulu bumutuukako bulungi nakulaba omuinterview nga gwo kennyini omukutu guno gwennyini nengamba sijja kudda mu mukyala alina stress nnyingi ate mwagala nnyo oyo mukwano gwange era tegusobola kuva era mukyala John gwe lolo modo wange gwe mukwano gwange nnina so twakolanga akandolindo nga ali mu kwegaddanga nga nze ndi eri amabanja gantwala omusajja yegaddangire Masaka wano nze kwe nava okumanya nti omukyala oyo mwezi eno enkuba etonya agamba bamuwa bibuga bamuwa Maria Floyd nenyanyira ekyo kyamuviirako n'okufatta nansi oli eri amabanja gakugamba omusajja bali mumugabira omusajja ali mukufuna Maria Floyd akati kasuku omwezi guno mukyala John mugamba twafuna okufa kwa Sejirinya bwafa y'omu ku baagenda ekasangati ate okumukubagiza malinya alakubuuza ki ekyabaye nodda settori byakatono nnyo bamayiri bamugabirako Maria Floyd nga siye yafulumaga mukazi ampadde wano neŋŋamba wano nyina bamuyita Tanansi kati ki ekisesa nedda John yandabye ennaku mu ndongo kyeyavako akanolindo lyoggwa bwenzi kati gomanya omuntu obwenzi obukuba ebisiranira kisiba nkikusomesa kasuku ebyadda nga tuvudde mu kusaga teri muntu ayenda alina magezi mazaali obudistortinga lwoteegase oba nga agenda okutekebwako eccupa kati oyo mukyala John tasobola kumala nnaku 2 nga teyegasire at least akwata enkoko
Oshitaki sebo kadda ku mulamu ogwakolesa enkola enkulaba otidde. Gontankuula nze bulijjo ntwala gyaggendayo okwo bawe puliyambo de tubatudde ku mulamu omutuufu. Bakiyita puliyambo. Oshakira Kasuku. Kati puliyambo ya mukyala John ogitegedde. Okwegadanga mukyala gwe gye bakoma okuteekateekamu ebiti eby'esize ez'enjawulo ofuna ebiseera alina okugaziwa. Ate ennaku zino mufunza yaggwayo. Actually ne Trump yatugyeko obuyambi badde okimanyi. Tasobola agigadde. Obuyambi babututte. Ko kimanyi bayida nga ne serious note katuve mu bino bye tulimu. Nti Uganda tugenda kubonaabona. Era abavubuka abalaba Kasuku live temuddamu kusumulula zipu. Kuba obukebera tebugenda kuddamu kubeera ku market. Kondom tezigenda kubeera ku market. Alavizi baziggyeko ku market. Purepu okimanyi. Ge makenda gomira ng'ogenda kwegatta n'omuntu gweteeka kasa. Ago nago baagaggyewo. Pepu otwakoleranga ebyambyone nga bw'ogenda mu ndongonongo ku mukazi enkyojja kwesiga pepu. Twayiranga Dr. John awe Machidi yatuwanga pepu ow'omulembe. Kubanga namirako pepu n'endoota emisota n'endoota empologoma. Ye bannaye ne Alex yangamba yamirako ko pepu wedda. Bw'oba oloota abafu mu Katonda mu ggulu. Oloota emisota. Naye Dr. John Machindi yaleeta pepu ow'omulembe. Bamuteekangamu ebirungo bisatu Katonda bwe yaleeta yalinga mpekemu ng'egatta ebirungo byonna naye pepu wedda. Alina pepu zibaala vizi bakulimba. Obadde okimanyi nti zibanga alafizi. Kakati bannaye mbagamba na Uganda ne serious note kwa Kasuku. Twenyweza economy yagudde. Ate genda gwa world wide. Okimanyi kati abasawo bangi bajjeeko emirimu. Okimanyi nti ba contract abantu batulima manguudo nga badde bakola ne USAID emirimu gyafudde. Okimanyi nti revenue badde efuna withdrawing tax VAT bikijo naye revenue yayavuwadde. Ate okimanyi nti muri mu ggwanga ery'ababbi. Olaba badde babba buyambi ne babumala kati akasolo ke mulina ate nga akasolo tekamala kubeezaawo ggwanga. Awo. Kasuku va mu bintu by'okusaaga bino byongamba ndi serious. Okimanyi nti Kasuku nebonookola sennabiwulirako. N'ebipapula mbiina USAID be baafulumiza baani. Kakati okimanyi ne bonoozimba hoteri nga wano Wama Merito. Ojja gyebereramu weka olw'okuba nti ekonoma abantu bayita sente. Wano Wama Merito wano ku Zebra Sport. Kumbere nkugamba. Ojja kugula Kasuku mawo mukalulu. Simanyi nato. Nzija kumulamu bino ndi ku nnaku y'abannansi egenda obbaluma. Era njagala muna Uganda abavubuka mu abeegadanga muve ku bakazi sirimu agenda kubatta abalina obulwadde mwekaabireko omusajja ono azibbaani mabega kuba kati ku bya mwaka faananyi omaze ennaku kyenda tomira sirimu ate bw'otamira sirimu ddagala lya sirimu ompulira n'osikiipinga mukati teriddamu kukola oba ogenda kufa okyegera kyenkugamba kati kyekizibu ky'okuba ne gavumenti etafa ku bannansi mbulira singa ba empowering quality chemicals ene bange manufacturing ARVs chemicals ekola ARVs teyina byenkola ezikola bali bazibagulako buguzi tesobola kukola ARVs ntuufu so ojagala obeere serious tisagala obubye eggwanga kati wetulaga wazibu Kasuku oba oyina siriimu sala amagezi ogende Kenya ofune eddagala ositopinga eddagala lya ne Kenya naye nabo obuyambi baabusala kakati yakikoze world over twanonyeza kondomu ekyo nno ndimanya nga tuziraba ku maduuka namusanze Machidi nga anonya kondomu nga zimubuze mpozi njogedde tebiteeka Kasuku kumanya Kasuku genda kukubeepi kagenda kukuba ate yes batuse nabisaza mu chicken amazima gero yoga abantu sibya kusanga abantu obupiira babukoze kondomu zaabuze market kondomu zaabuze ku market kati sirimu agenda kufuuka nga sirimu Kasuku okimanyi waliwo obizibu by'ensi n'obimanyi musajja ekizibu kyasinga okuba nakyo mu bulamu kwegatta Kasuku waliwo obaddeko onoganyagala mukama nze tekikyali kikutuusiza ku ekyo ekintu Kasuku gyosangeko omukazi njogera yoyo life ze kyantuukako nga tawooma n'omutwala mu loogi n'omuteekako emitwalo nga 5 n'obaka naye nga tawooma n'ovaayo ng'akusiiza infection ate n'omala n'omuwa olubuto anamaani agamba bebi n'atandika n'agenda n'agamba ab'ekika bonna ne bakubira essimu ti mwana waffe yafunye olubuto kati Kasuku oli bw'oyagala ensi ekutuge nze nakakasa ate ebintu by'okukomola bintu gyebiri nze nebakako n'omukazi nenfuna obusundo kuki ku kasoleni ku kigundi kya waggulu kati ngamba kati baida ndi muri yo life bino sibya ngamba bavuka bagende beko wakola otya ngamba anti ku Kasuku oli mu kusaaga sokoli ngamba bavuka bagende beko muzi nebakako n'omukazi kebeza tukitegedde nenfuna fango infection bagende babakomole nkitegedde bino byenjogera nze kati newe obusundo ku kasoleni waggulu ku kiriba kubanga ina ekito kyo kiba oba musale kikito kikalubanga ddiba lyo lino obusundo tebukwata bukwata eno ku kiriba waggulu ebagiyita fango infection naye obanga oli mukyafu
nga tosobola ginyonyola gijjanjaba na bulungi osobola ofunamu ebbwa akasolo ne kakutukako waliwo abakazi abalina ebiwuka bwe bityo kubyamu akafaananyi omwebaseeko tawooma oyo si yenkomunye ate siriimu ne baamu amagezi kisajja kyategeera ate siriimu abafango infection ne wasomerawa ogambe nti asobola okutulako obigayaliridde nga nkulaga Uganda waliwo siriimu yali wano ennaku zino munaye abakazi balina infection era abavubuka abandaba mugende babakomole mukatonda mu ggulu ati jukira bwogigayalira evaamu ebbobbo ne litana ne ligenda paka mu kinyama eri n'okutukako obuso mukinyama ki oli musiru tolina kinyama nekasuka oli musiru kyokandi mukusomesa bantu kasuka oli musiru mugambe olina okujjanja bafango infection kati buno bwali butulututu nga bwetoolodde be butyo nga bulibanga busatu bonna ne buvaamu ebbwa otobujjanja bamangu bwobanga tolina ddagala lya bbeeyi kati badde nga ogenze ku mukazi akusiiza infection bwekityo afunye olubuto tawooma ekika kyonna kikkubira nti tugenda kuzaala omwana kasuku abasajja tulaba ennaku abakazi bwe batyo kasuku teri kintu kisumbwako nsinga mukazi atawooma asooka nakuula iphone nakuula ssente nakuula capital kubanga manyi togenda muli akugumu togenda kudda kasuku abasajja tulina ennaku bino nombyogera kuli nekimanyi kyali kikutuuseko oli musajja munnange kasuku teri kintu kisumbuwanga mukazi atawooma omukazi atawooma aba yeemanyi anti abeera atya abakazi abandaba leero ndi mu kirasi ya dokita Bajjo katubabuulire kubanga sagala boononde byogamba byabisogera tujja bitokako programu oyina omukazi omukyafu omukazi kasita weeyonje ennyo okuyonja kyokka kusobola okuleeta okuwooma nga like oshavinga omukazi ategeera olina okugenda n'akadomola n'emmanju ne toilet paper ne sabbuuni bwomala okukozesa toilet paper n'onaabayo n'amazzi n'onaaba n'engalo nammwe abasajja mulina okufuna kye bayita shaving cream ne mwesiga ne mujjako agoya kona ne mukabina abasajja balina sweat arts bazita batya amagundi agatuuyana bakita batya sweat asses kakati omusajja otuuya n'otya akabina n'abakazi bwe batyo bali abamu kati kasuku zikusikika bijjati kyobaze watapa kakati ekireeta omukyafu abantu bakozesa toilet paper yokka balowooza emala omuntu omuyonjo ogenda ne toilet paper onaabeyo n'amazzi ne sabbuuni onaabenga ompadde akagamba akapya byekisiru kasukasija batuya emanju amabina naye nga kireete balekayo ebyoya ne batabishavinga tasobola kweshavinga mukabina shaving cream yokka yekolaki kasuka ebitundu by'omuntu ebisinga okulaza ezina ennyingo mu mpatanya z'amabina wano mu nkwawa n'osanga omuntu ng'akyuma enkwawa kati omuntu wawunyira enkwawa kitegeeza wansi awunya nnyo lwaki mbagamba nti abavubuka engeri batusazeeko byamugende babasaleko ebikuta nti ku byamu akafaananyiza ebbajja omusale enfuna obusundo obwo ne babujjanjaba kati gwe atali musale kitegeeza bwe bikwata osobola okukutukako ekiriba n'ekito ky'akasolo nsobola ebintu byenkakasa nti omuntu yali tayina circumcision yayamba abantu kufa tujjukira wa circumcision nti infection yandikutte omubiri gwonna bukwatako eno waggulu n'obujjanjaba ki naye obanga olina ekiriba nga akasuku kikwata ogaliba ne gazimba ne gabanga emimwa gya mukwano gwo obuli alina mukwano ayina emimwa gifaana ekiriba ky'akasolo kasuku ajja kuzitira wanategere kasuku programu yogenda gireka kati otunulaki atukule entuufu kubanga patengeza mu biology kakati ebintu ebibanga ebimu ebyo gizimba ne gibaako ebitulututtu ekiriba nekyagala okukola ki obukyafu kintu kinyoko tibadde ku mukazi awooma tikakati abakazi kati ate omukazi bw'aba mukyafu n'afuna infection aba nekibayita yeast olabyeko amalwa olabyeko yeast ebyo ebintu ebyeru bibeera ku malwa kati omukazi bwate bwakolaki ekisooka awunya bubi ekyokubiri abatawoomamu kuba bebawulira nti enkindo zinnuma ekyokusatu aba mukalu kasuku between myandi yo ebbanga lyomaze mu bbaala ojja wegendeeza obukazi obunywa sisha obukazi obusolo ginisi shisha taaba emindi genda wali enkere mu nabisaalo obukazi bwabona tebuwooma mu nkere bufuuwa nnyo emmindi zinakulira mu nkere nga bakazi bafuuwa mmindi ekibafuuyisa emmindi kuyita basajja kumbe taaba baya bakaza obukyala kati omusajja najja ate ng'oli omusajja najja ng'oli mukalu n'agenda gwe n'okuma kuzimba matama ng'ofuuwa mmindi
Nsoka balukira bana Uganda. Nosaka kasire queen mu bala mutufunga kadi kusanga sisha cancer. Sisha inamba wano kozi wa cancer. Sisha amala mu amazi buli omufuwa boti. Vaso zigazuwa amazi ngakola ki? Walona abakazi abanywa amazi agagawunya. Tobena nko mukazi nonyanga afisa amazi agagawunya. Akugaba manyuga nagaba senga nantume. Nibatamanya bintu bikola amazi nti omukazi olina okunywa obusera. Omukazi olina okukola gym. Omukazi olina okulya obulungi, olina okulya fruits ne greens. Omukazi olina okunywa amata. Bomala okunywa amata n'osinya abasagazi abamu tebayinyo abana abakazi bazira. N'asanga omusajja ng'awunya akamwa n'amuyita daddy nti gosinga okuba omusajja omulungi. Ompulya bulungi. Kakati bana abakazi obusirusiru bwabwe bumba tutu bwabwe bwe baleetedde obutawoma ab'omulembe guno. Omanyi lwaki bakuza enjala ne banga tebasobola kunaaba bulungi kutukula. Kanywa sisha kayina enjala mpanvu kanabisayo kibato oba kadolanga bina kuta kati gwe kino kibato kisobola kutukuza boti. Kakati omuntu olina okwesa olugalo lunongo n'abana wetakulayo boti bulungi n'ondaba nojjayo yisiti oli mu bamarogo ekugambye program kyeri gye tukola tazo entuufu esomesa abantu okyekera bulungi zino engalo zibaako zitya enjala engalo zino zolina oteeka eri mu kigundi kyo n'okuuta amatama lekako kano tosobola abamu beteekayo n'engalo bbiri okutukula. Ne kati goyina ebyala byonna otya ojja kwefubanga otaddeko ki kunaabako wano kungulu ku mumwa omanyi omumwa gwa nabaana kati bo banaaba ku mimwa gya nabaana ne bajja ne bakuwunyirira n'omwebakako n'ogenda n'ekivuno n'otoddayo n'agamba bandoga n'agenda mu kufuuwa mmindi mufu gy'okweyonja n'okunaaza omanyi wali nkibaita vaginal washes tebakozesa vaginal washes. Kati omukazi oba oyagala okuwooma olina okukozesa vaginal washes olina okuba n'ebitundu by'ekyama nga biwunya bulungi ye quality yo omusajja olukukwata kati ngagamba no malayika nzole gwe nayinako sijja mu gamba ko nenga muyonjo nakati nkyamujjukira kasuku teri musajja erabira mukazi awuma mu bulamu era bano bona bulaba malaya balekawo baba tebawooma nenga abasajja tebasobola batulira ate abasajja muyige communication bagenda ku mukazi nzole gwe nayatulire ebintu bye ntoddamu kunkubira ssimu ate nga bwenga nti omukazi obutawooma busumbwa atawooma abaako efula nti akufaako okuva kumakya ppaka kiro kumba ayagala kubba nga yefula ali mulaavu naye omukazi okimanyi nti omukazi awooma takaluubiriza nnyo tomala naku 10 nga tonnamulya kubanga bamanyi ojja kudda kati bano abakalu kasuku tokwananga wakati tukole programu y'amagezi g'obintu tutemu bino tokwananga mukazi akusumbuwa totawananga aba taliimu wadda yemanyi bw'omusawasaba nga yeeragaga kugali totawaana akasuku nkusinga emyaka n'emyaka oyina emyaka emeka abeera amanyi nti infection mbavune mu infection kuoma kwennyini nga mayogenda muli ago mutogenda kudda kati n'alyoka asooka nakusaba iPhone 16 bwamala ogimwaye kati impact gundi biti bwamala muwangulirayo emmotoka kubanga amanyi agenda kuwaku gumodduke bwe bagenda balowooza nti baliko ebyekika naye nga ekibaganyi bukyafu balina infection tebabuguma n'okubuguma naye gundi ndala n'obugazi nti omukazi gwe bakola ennyo ne bamuteekamu egy'abadinka egy'abasumaali egy'aba Ethiopia n'ofuna obwabalwasa babajjo bakasuku babebekulu bamisaali babitex babobi wine bonna gwe n'ogaziwa ng'omira bumizo ne tawooma kuba bamugazi kubera mu akafaananyi kasuku ng'oli mu luzzi wakati w'owuga ng'oli mu nnyanja wakati babanga ennyanja kati kyenjagala ennyanja nalubaale kati kyenkitegedde ekyo kati kyembadde njagala obbooza nsobola okubakojja nze ndi versatile kitegeera nze gyonteekayo nandi versatile kati omukazi ye asobola okumanya nti tawooma beemanyi nnyo n'abeerawo okwananga omukazi n'agamba nze kasuku mpooma ndi omanya tawoomanga namu teri muntu awooma yemanyi nti ze mpooma olwo nekyendaba ku internet ze mpooma nkuumuuka tiba tekiwoomamu walacha zonda nenkuumuuka njikojuwulire ngomanyi ogenda kubonaabona n'ennyintu enkalu genda kwembawo teri mukazi awooma yemanyi nti awooma kankuwa kabonero kabakazi teri ate gwe bootugamba tulina we tuwakanira otadiso sinikaganye nze olina ensonga gy'oleesaawo ate baabagwe katonasinikaganye tosanga omukazi neyemanya nti awooma batawooma kasuku teri mugagga yemanya nti mugagga ompulire ondabye kati nva zirowe kulima faamu olina faamu eziro kakati ndaba nga ate sina bajjo ng'otuyiseeko nnyo ebintu byenakolanga edda buuza babasiima ogenze ebbanga endatandika okukolera ebintu ebyamagezi genda obuuze basiima nga kyalina mwana muto saawa zino kakati mbadde ngamba newoba olina kyolina kasuku ng'oli mugagga olaba nga tebikumala kyekimu ne ku bakazi kati kiringa omuntu kufunayo busana ajja ku internet nti ndi mugagga yaba mwavu tikasuku nowano kati mameri tonagaggawala bino bina bile kati yalaba nti bikola ki tasobola kweteka mu bagagga naye omuntu bagamba nga nti nze ndi mugagga nina sirebe boosa nga bayabika badiro daba Mike Ezra
Kitegeza kikimule ku bakazi omukazi wagamba nti kasuku mpoma temuba totawaananga. Omukazi awuma abate yemanyi nti akola ki? Otegedde kye nkugamba. Mukwano gwange namukasa owulidde. Namukasa yewa nti awuma. Temuli. Nekizi nakoze interview ne Jenkins n'atugamba. Bino ekiro kisira ba interview mwizo ganze njogera from experience. Kasuku nze ndi musajja nze nkoze obwenzi. Era interview tenafuluma. Ngena jita. Bagamba atya? Nti ye mu buwombi. Kakati yasingo namukasa oli mukwano gwa kati goyino okubanga gosingo butawooma. Tasobola kwemanya nti owooma ng'oli mukazi oba weeryako weekubayo finga n'ebuguma n'omanya nti owooma. Oba ayinza okuba yeekuba lugalo omukazi wattu n'alowooza nti awooma. Manyi bamanyi okugendako mu bwengula olaba Blue Move n'omala n'olowooza nti olidde Jennifer Lopez. Omanyi nti osobola okulya Jennifer Lopez wa ne Uganda? Omanyi nti osobola okulya president w'ensi yonna kati baba babeera mu fantasy life. Kati ayinza okuba yagenda eri n'aloota ng'awooma kumbe nga tali muwadde. Kati lwaki olowooza busire kwinte bufumbirwa? Mpayo Miss Uganda ng'ogyeko bana ababiri ababasatu abali setedde mu bufumbo. Abakazi abalungi ennyo ababa tebawooma. Basumbuwa okwana bali expensive ate bawooma. N'osanga ekikazi mu wino mu katale nga kirina obufumbo. Kubanga kyo kiba kiwooma nga kimanyire ennaku yakyo nti ndi mubi kanfumbire kasuku. Ate byegabagaba ebikazi ebibi ne buno obulungi buli musota kugendamu, buli timba agendamu, buli mpologoma egendamu, buli mbizi egendamu, byo biri waawo kwetunda bwetunzi. Obadde okimanyi abakazi mu Uganda 99% betunda bonna. Twale byatuuse ku kemiserawo olowooza ki kyamuleetedde ebizibu bwa malaaya. Bwenzi bw'omuntu yena wagamba nti nayagala kuwalukagga nenjagala kuwaluna mubiru nensoba bbawo Mary Butter nengende South Africa baakola ki? Ekitega kye nkugamba nti teri malaaya gwe bawa kitiibwa mu bulamu. Kasuku abakazi abadde successful mu marriage bakuuma tebeegabagaba. Jjukira Kasuku ffe tuba n'ekyoyo kyaffe. Nsobola okujja ne ng'akankuba n'omukazi ono mumaliremu ekizibu kyange. Kati okimanyize bwe bansala emmengo musawo Sara genda obubuuza emyaka nga 2 nejjira dikiwo yaliyo ne Michael Rose. Mukazi yange mwali mugenze basala. Nze bansala. Bakiwa bonna babimanyi. Michael Rose yaliwo. Isero nze natandika ne Michael Rose ne Vampido. Yali akuwerekeddeko. Bibanga edda. Ekyafaano kwa Abudu Mulasi kuntwala ku street. Nabinyumya dda bino naawe bekadde. Abudu Mulasi yantwala n'engula malaaya. Ku street awo ku Shade Bama DJ Michael yinanga night. Ne bakakumala ya munyumira. Anga mwana wange ukoze bulungi. Naye nkuyambye nkuwadde amazzi. Naye nali nyambadde kondo mu 2 kuva dda nti okufa. Naye tuddana ku street. Ekyandeeta kuno. Ne mubuuza kiki. Nagamba omusajja yanzijjako embuzi yansiga sirimu. Nduka bakuzijjako ekiriba. Nadduka buza Abudu Mulasi nzo gamba nkulimba. Nduka mudole banzijjako ekiriba. Bamala okunzijjako ekiriba musawanga ebiki byejjogera Kasuku. Kibaye bayogera non nga nesiri walaida. Ate mmanyira. Bamala okunzijjako ekiriba. Omusawa ngamba kati kyolina okukola okimanyi. Kwe nayiga n'okwekebeza lugera kuwa obukebera ofuneyo omukazi omumaliremu ebisiraani bya Kaso. Bino byengamba liyo life. Ate nze olina omukisa okukyaza omuntu ayogera obulamu bwe. Okyaza abantu abatambulira mu fantasy life. Munnange nga Kasolo kakala bulungi nga nnoonya mukazi. Naye waki okayita Kasolo? Bakayita batya? Obikkako. Semudondoli nga akala bulungi nga nnoonya mukazi. Mune nga mufuna nga mukebeza bulungi. Yangamba omutekamu ogira emirundi yena okola ku nsonda 4. Left, right, up, down, oveemu ogende. Kati oba omulese oba wejeeko ebisiraani by'ekiso. Tokitegedde kye nkugamba? Kitegedde. Nina kye mmanijala okukubuuza. Wali oga Michael Rose yakuwerekera. Yali ng'omuntu onoowerekera mukwano gwo. Oba mukulu. Asi ku bukazi. Manyoko. Ale kati yebigenda okukubira. Kakati vadde Kasuku ogenda n'onsiwaza ne bampita kizolo. Naye ate ebintu by'enjogera omuntu asobola bijja amakulu nnyo. Ate mutegeera. Abatulawe batabitegeera. Kakati nkulaga omukazi omusawo yangamba musawo Sara nkunoonya yanzijjako Mengo hospital. 20 years ago. 20 years ago musawo Sara nkunoonya. Kabanga yampa amagezi nagamba otuuka ku mukazi oyo. 20 years ago ayina emyaka 15. Wali otandise okwegatta. Abudu Mulasi yandabiranga nasuliranga mu Ntebeze. Wasulako mu Ntebeze. Eza Abudu Mulasi nga nakamala senior 6. Jukira nave waka nenimbalimba taata nti ngenze kukola nga ngenze mu peer group influence. Kivula bwe nsanga abaana abanywa enjaga abanywa omwenge bindaba nga bya bulijjo. Zinakola buli kyabuyayi mu myaka emitoka kivula nga nvuddemu omuntu ow'omugaso. Nti nakula mmanyi buli kya nagula kuba malaaya. Oyongeddeko. Kalwa.
Nava omuntu womo. Ni wa mugasa mani important person. President babagamba Museveni nti bajjaja asazamu appointment. Kakati wanga mani nchikubu. Ya Samira mo. Kugani Kasuku tukikolemu. Nsaita tukikola. Ndwati chikozemu ne nkulaga. Ne wabali nyanyunyaga Kasuku enda bebajjo. Sina office je nyingira mu sifuna njagala. I'm a very important person. Kati bana bachi njogera ine interview genderi abavubu kandi seba zozo okubikola ki? Okubikola. Nkomya kuchimanyi na story nyite zi. Anti onaona je twavudde eri nti obuyambi babusaze. Babusaze kati mbadde nkugamba. Munnange nga ngenda nga bansala bulungi nga nzija nga banjigiriza bamalira mukazi emiki. Gumu 2 3 4 todukola ki? Kana chimpendo oze igamba ne bana abavuga trailer agenda ne baka ku Musambwe Mombasa najja na amalira ebizibu mu mukazi. Kyovula nga abavuzi ba trailer tebagagala tebakola akolana. Ti obongo wabona butambulira ku ki? Otegedde bulungi awo pastor Bugembe yankwatirako ne pastor Bweyinda ne bambulira enjiri n'enkola ki? Nolokoka. Endokoka kati ne mpanya. Pastor Bweyinda aliwa. Yanimba. Pastor Bweyinda yona gyoli twakola ffenna nnoonyaako. Nkuno mbadde nga n'endokoka naye kati nayiga nti bano abakazi abeetunda tebasobola kubeera successful. Tebabamalira malizi bizibu. Teri muntu ategera agenda ku street gula ki? Otegedde Kasuku. Nkutegedde. Kakategedde. Kyova banga abasajja banja batwalira bakazi baabwe ebizibu ewaka abagula ba malaya. Ndo mwebaze Kasuku ya mwebaseeko owattoya namwebakako baje namalyamu ebisiraani by'ekiso oli namalyamu ebisiraani by'abaganga oli namalyamu emizimu nawe nobireta mu family bwe bwavu bwowulira mu Uganda obwavu mu Uganda businga kuva mu bwenzi kebe Bible Kasuku Samusoni yagolwa mukazi Delila Daudi mukawuli yamusuula Abraham jajjafu wabakizi ne bali bakazi Ontegedde bulungi nti obwenzi buno kati kankoyo kasitoto nyiga nti tulina story bbiri tulina Isaac ne Isima Isima yali mwana wa malaya, Isaac yali mwana wa Maka, tata wa Yakobo. Ye Israeli ne Palestine. Nti Isima olw'obusungu obungi engeri gye yava mu bwenzi Abapalestine betta. Isaac ne bamuwa omukisa, kyobula nga Israeli yesinga okuttibwa mu nsi yonna. Tonyomanga Bayibuli ekola ki? Yeah. Okitegedde bulungi? Nkulaga ekibi ky'obwenzi. Nti Katonda yeddira abantu baatayagala obwobwenzi n'abayita ba Isima. Kuba bamuzaala mu mwana wa malaya. Mukozi. Yali mukozi. Sabo manyine Bible. Era ndagenda kugwa. Kasuku amanyi Bible. Kakade bamuzala mukozi. Bwe busungu bola baba wala bo bakola ki? Omwala bo kufumita kisole kimwitwalira ddaki. Kubanga baava mu bwenzi. Kati Katonda okuva mu ntandiko etayagala buki? Bwenzi. Nza kuwera bali bampita saabenzi. Kyovula nga nazala abaana bangi mu buki? Mu buto. Mu bwenzi. Kati nensulumuka nengenda wa pastor Tobo ne bansabira yakasika akwana okwebakako olina okubanga oli wa kirasi Kasuku bana abawala abababba obusente bamanyi kubba bw'okwana omukazi ng'omusanze avuga mmotoka ye eri obanga eri ogenda muwa sente zezimu z'owa gosanze ku boda ko wa boda akusanga nnyo amatu abawunya enfuufu ne bw'omukwatako bw'oti aba akambaga newe emmotoka abawunya esi ti sente z'owa omukazi gosanze yeevuga sizo owo omukazi ajidde ku ki Kasuku boganda omukazi awo tunakusasulira biiro okimanyi ti omukazi omwagala nnyo okusinga gwosasulidde biiro Kasuku bw'ofuna ekizibu abakazi tamanyi kubba abasajja kambayigiriza bw'ofuna ekizibu Kasuku omukazi n'akuwa obukadde 15 ku akawunti osobola omukyawa bano bamasiiki ntulinga abayamba bamulekwa ennaku zino omukazi wakamukwana ennaku 2 atandise okukabira ebizibu bye waabwe jjajjo akatago kamuluma tetulina malaalo waka muganda wange tasoma siina ngoye omukazi lw'omukwanyira wakusaba shopping y'engoye kati omukazi osobola omuwa respecting omukwana Kasuku kakitegeeza abakazi abeetekamu kirasi mwabawala mbabuulya kasita oba muyonjo noweetekamu kirasi nowa ku musajja ssente omukazi ayagala okubba omukazi yalina osooka okuwa omusajja ssente okitegera bulungi Kasuku kyemugamba abakazi muyiga obubbi kati bw'osanga kikasuku nga kino ekikopi sooka okiwoyo obukadde 10 otandika okiragalaavu obukadde 10 n'abankyadda nga asiise oyo aba mugagga teri muntu akyawa mukazi mugagga teri muntu akyawa mukazi naye bakazi bo Uganda ina trend je kutenda abakazi balina bawo winga bonna banaku kinani nkugamba mu interview yento wange omukazi tatayo byatamukolera bomusanga ali ku boda muleka abere kuki ku boda ne baba mukyalawo mpozi nga wawaka na mwewasiza mwina naki omanya nti oluyamba maama wabaki ne bano bamalaya bemukwana nti omusanze ku governor bwagira mu uba muleka akadiwe nga ali muki uba tosomesa ngo omukazi mbo mutwalide school fees oyinza okufa depression jo muntu te ku campus ajja kulabayo kirasi yegwa akutwalenga kino ekitema amanda because mind y'abakazi omukazi abagenda mu office ku parliament government speak oba MOP nasanga omusajja asindika akagaali namuwekako namuvuga bulungi natamukuba mu binya namukwata mu kiwatu ne bagenda mu lodge neyirabira talina ogenda okuweereza eggwanga tinatural abakazi kyovola nga omusota gwasanga Eva ne gumukema
Eva yali committed eri Adamu omusota gumulimba limba lyako kibala otwalireko bako nenzi ndoza ne kibala Eva kibamukalezo omusota gwamwebakako sike kibala ekiwoma nze bwendoza bulungi ondagamu kyenkugamba nti abakazi okuvera mu Bayibuli balimbwa era omusajja yenna atalimba ngondaba kuno bobanga n'omukazi ng'oli mu mbeera mbi musuubize future bw'omukwalira omugaye mukama mukwano mbaddeyo mu parliament bali ne babanya nga tesa kuzimba kalina mu myaka 3 tujja kuba tulina ki afumba ye 5 olwa kalina bwe kituuka nga tulina sino mugaye kati mukwana nafunye ddiru ebweru kati zino sente zembadde services zakane kange nenzikolemu nzinvesting mu Dubai emyaka emirala emeka omuba muzaddemu abaana bameka abaana nga batana batalina gyalaga omukazi olina omulimba ekitono n'emyaka 2 nga atambulira ku birimbo teri muntu ategeera talimba mukazi kuba abakazi babatonda kubalimba ate bwe bawambaza akazi tubagala abantu bamazima okimanyi Kasuku omukazi akoleko naganto oyina ekibuto n'agenda ku bad boy kubanga bo mayindi yaabwe ekiri mu maaso kibala bade you don't think ahead gwe nyate mukazi wasobola okwenda ku mukozi wawaka nengo muwa buli kimu wali tomalako bulungi tasobola kwatulya nti baby Kasuku oyina akantu katono okyagala bulungi nkugamba naguma nagamba kakibeerewo nga kindabira ne tata w'abaana ngende njagala omukozi annamatiza omukazi abana omukazi sajja amumatiza abana amuwa ssente abane gwayagala ku mutima omukazi abana abasajja bameka basatu amumatiza mu buliri gwayagala yawukana n'amumatiza kubanga waliwo abasajja nga lwasanga mubaako ng'omukazi abange yeekuba finga okitegeera bulungi nkugamba naye nga ate lwasa yalina ssente bannange ontegedde bulungi nkugamba kojja bajjo ndi kojja njogera nkuwa example kano kitegere kyenkugamba nakitegedde kali obutakyuse mentality nze buli mukazi alina ekizibu annonye muyambe nze nsobola okutereeza eggwanga lino nga si byakulima omukazi ekisooka tebalina mpisa ate obukazi obutawuma buba buyombi ate mukama agana abuwa obulungi jukira omusajja ajja agulana na beauty kumba agenda kufuna mabwa kale omanyi lwaki sirimu mungi nyembalala kubanga Western Uganda yesinga sirimu balina mentality yakacabali tebagane benubula bino ne balooza mu amazi tegasiga sirimu kumbe buli lokola lokuba booti friction najja omusayine gujja ngofuna sirimu kati bo babalimba mentality nti amazi tegasiga ki kumbe mbalala gena mu internet rabe district Western jazz bagita Western jazz akacabali bakaita Western jazz yes kakane nyuza jana kuba pupu ngalooza mbu amazi gayamba ki kumbe akona skin kuki kuskini sirimu mungi embalala abanyankola abandi badde bekumba ate basinga okufa sirimu lwakacabali tukana akacabali kagaziya kaje ne kakuba guno ogujanjalo gone guzimba ne gubanga ettamali akasoko bannange tusoke agati kubuli kwe komanye omaze eno tugikomye wano so baje tweyanziza nnyo badezo bese webale tubuulirira tweyanziza nnyo tweyanzige era wejagala okutegereza ku Shukura Herbal Solutions gendayo gwe ayagala okukola amatama ayagala okukola bean ayagala amazzi oba akaseerera genda ku Shukura Herbal Solutions katwe abakazi bagende banyo obusera beyonje banywa amazzi bulungi bakole gym bakole training bagende bafuna amazzi agalinya tukoya tukogerebe tulina ebyatuleese era amadde njagala gwe gundi kati omanyi soko jjeko jako ebintu bino tojjako tukomewo katwogera ebintu ebiri serious tweyanza nyo tweyanzege kubera kwa twogera kati ebiri serious jako. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Ruzungu kade kasuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala wereso omuyomba inyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange